Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ku mulundi guno Besigye atuyambe tasaba bbeiro. Kulikayo nnyo mu kuwumulamu okwo gakyali masannyalaze gennyini Bumbejja Luwedde Lilian Mwami Sendagire Muhammad tasobodde kubanga atwegattako olunaku olwaleero naye nga Mwami Mayanja ne Mwami Vian bo mu studios bakkalidde dda tutunuulira nsonga za byabufuzi era nga tutunuulira kiki ekiremesezza abali ku ludda olwa gavumenti ate okusobola okulaba nti nabo babaako obuwanguzi bwe batwala bw'otunuulira engeri gye badde baperformingamu mu by-elections ensembi eya Kisoro naye yongedde okubaako oba oliawo ekifaananyi kyesiiga bw'otunuulira rallies ze babazzenga bakola oba enkuŋŋaana ze bazzenga bakola mu bitundu ebyo ojja kwesanga nti kubaako ennamba y'abantu bangi nnyo ekyebuuzibwa abantu bano abajja ku rallies vis-a-vis obululu obubeera mu bubokisi lwaki tebimatchinga nti rallies zino zibako abantu bangi nnyo era nga kubaako ne bannabyabufuzi bangi nnyo ate bw'ogenda mu box okutandika okubala obululu buno bwesanga nti tebuliyo bw'otunuulira Kayunga by election Serere by election nayo bwe bito bwe byali Moro n'ebifo ebirala bingi nnyo oba oliawo abali ku ddwa lwa gavumenti gye babaddenga
naye nga performance yaabwe obwesanga nti tebadde oba oliawo tebadde nga kifaananyi bantu kye baalaba mu biseera ebya campaign oba mu biseera ebyokunoonya obululu. Ekyo nno tekyawukana ku kulonda kwa bonna era nga bwe twakulina n'ebiseera emabega nga bwe bizze nga bitambula nti mu nkuŋŋaana abantu baba bangi naye ate obululu bwe butuuka okubalibwa ennamba y'abantu abajja mu nkuŋŋaana n'ennamba ebeera mu bubokisi buno ate oba oliawo yeewuunyisa era abangi nnyo abagitunuulidde mu ngeri nti oba oliawo abantu bano bajja kunyumirwamu bunyumizi oba oliawo manifesto z'abakulu bano tezikonvinsinga oba oliawo tezitambula na message esuubirwa bannayuganda kubanga batwala awo tugenda okubanga tutambulira nsaba okozesa comment section oba ng'oteekayo endowooza yo nja kubanga ngisoma nga show yaffe tennaba kubanga ewunzikibwa akawungezi k'olunaku olwaleero akazindalo kano nyansooka enkagabaneko ne mwami Vianney gwe ngenda okutandika naye obuzibu obusinga buva luddawa lwaki kyetulaba mu kiseera ekyokunoonya akalulu ate si kyetulaba mu bokisi wali nga biwalibwa ekisookera ddala obululu bwaffe babubba ate bwe bamala okububba n'okweyongeza ebeeyongeza akalulu k'ekisolo kano ke twakavaamu nali ku mukutu ogumu nga bagamba taanaapu ebadde ntini nnyo naye ffe abaasoma ebibalo twagenze okulaba waliwo yafunye 4,500 n'afune 5,400 bw'ogenda okugatta obwo obululu olaba abantu 75% bagenze ne bakoba akalulu naye abantu abo ku polling station tebaalabika nga bw'onaalaba abantu nga polling station ziri busy polling station okulonda abaali bakufollowinga ne ttiimu yali ku ground nga abantu tebajja. So yagalaga nti Electoral Commission zino ennamba ze yafulumya zaali za kigumaza kubanga bwe wabanga abeewandiisa okulonda bali 16,000 mu polling stations ezisobera ddala mu bisatu ne wabanga eno ennamba eyavaayo yagalaga nti abakakiiko k'ebyokulonda ennamba gye baawa si yentuufu eyabalonda. Lilian wanti tuyinaawo kakiiko ka byakulonda akakulemberwa omulamuzi Simon Byabakama ate naye si mulamuzi mutunuulizi naye kakookolo kubanga olaba Lilian olulimi Oluganda lugagga obulamuzi kigambo kinene nnyo bwe ntandika okukitapota nti olamula takiri kubanga najjako wano neyogaa nti ffe wano mu Buganda tetufugwa tulamula ne kabaka tatufugangako kuva ddanga bakabaka abaaliwo baalamulanga bulamule kitegeeza nti kulamula kwe kwekkaanya n'okola saidi zombi ng'omaze okuziwuliriza n'okola decision ng'eri best ku research naye bwe ndaba mwami Byabakama n'olaba n'ebyafaayo bye omusango gwe yalimu ogwa Dr. Kanokiza Besigye ogw'omwana gwe baaleeta nga bagamba Kano yamuleepinga oluvannyuma ne kizuulwa nti n'ebigambo bye yali ayogera baali babimukokinze era ng'alina n'obugundi mwawulira obujulizi bwe yali awa mu kkooti naye omulamuzi baakanyanga kumugamba omwana ono ngeri gy'asikattira wateeka okubeerawo paka abantu we beesuulamu jjulume ne bagamba nti katukebere omwana gw'oyagala tuleete ku kadaala kano tugambe era mulamuzi naye era yali mu kifo ekyo yatuddemu naye waliwo amutudde emabega nakugamba mu gavumenti ne mu bifo ebyenjawulo mulimu obugologoosi ng'abantu batuddemu naye nga tebasobola ku executinga mirimu gyabwe egyabalonza okubeeramu. Lilian bino byonna gye biva ne gye biraga Mayanja alina ekigambo kyayogeddeko it is about the institutions
once bwe tuba nga tetulina bitongole bya gavumenti ebyetengeredde kitegeeza ne decisions zaabwe tezijja kubeera nga zeetengeredde. Lilian, tusobola okugamba nti National Unity Platform eyinza okuba tesobola kuwangula Kisolo, naye bwe tuba nga ne gye tutaawangula nga naye waleeta obululu ku makya, obululu obwalabikirwako nga babuleese nga bamaze okubutiikinga, kyongera okwennyamiza. Lilian, Ekisolo eyo kya mukisa mubi nti navaayo olw'ensonga nti nalina pulogulaamu endala, naye akalulu ke nalimu ntera nnyo okwogerako ak'ekayunga sirabangako bubbi bw'akalulu nga bwali ekayunga. Mu box kalulu mwekali, ku declaration mwekali, naye nga byabakama n'omukyalo eyo yali returning officer nga byebasoma tetumanyi gye babijja. Lilian, bwe mbadde ntandika nkugambye oyogedde ku kigambo kibayita opposition. Bwe tugenda mu kalulu, bwe tugenda naye tugenda kulwana na muntu oba kuvuganya na muntu, tetugenda kuvuganya na muntu, tugenda kuvuganya na state. Ogenda okusangayo amagye, walaba ebirole by'amagye bye baayuwayo n'embuyizo gamba ddwaniro, naye nga Lilian agenda kujja kuba akaluluke, ne Manja kuba akaluluke, ne Viana kuba akaluluke, ensi egende mu maaso. Naye olina aleeta ebikompola ng'abirese mu kalulu. Mitendera gya njawulo n'olaba Diso baviso be bavaayo mu bululu buno eno. Kyongera okulaga nti be tuvuganya nabo tetuvuganya na Ssekinnoomu. Naye nze kinzijukiza era ntera nnyo kootinga Bin Ali. Bin Ali bwe yali agenda n'akalulu yali akangudde 97%. Lilian, ne bamala bakugamba wano amawulire ne gajja essaawa zino nti omukulu Malayika Ali Mount emututte, wazzeewo omukulembeze omulala ne tugenda mu kalulu, ojja kutya. Ojja kutya ogende nti naawe bamukubyewo waabeera. Ng'Ekisozi bamukubyeyo akalulu, Ekiruhura nga bamukubyeyo akalulu wonna waabeera. But because akyeyambisizza omulimu gwa state, kubanga bwe mugenda mu kalulu nettera yokka ebeerayo, abantu abakwatibwa abasibibwa tebakwata ba NRM, bakwata ba akina Nuupu, akina FDC nga bakuba makomera. Lilian, bantu bangi abatajja abo bemulabe mugamba nti balonda, bantu bangi abatajja kuba kalulu naye nga baagala okukakuba. But because abantu abamu batya emmundu tebajja kujja, ebintu bino biterifayinga ne bigoba abantu mu kulonda. Kyovula bwe nasemba okubeera wano nakugamba nti tulina okubuuza lwaki abantu tebagenda kulonda. Lilian, wabadde ofollowing akaluka America, walabye ebikompola, walabye amagye nga geetala ewantu wonna. No! Kubanga tebabadde mu duddayi. It was a competition, ne bakompitinga, ekibiina ekirimu ne bakifulumya ne kigenda, ensi nesigala ng'egenda mu maaso. Kubanga lwaki? Mu byonna bye baasalawo okuzimba ebitongole, ng'ebitongole tebiyimirira ku muntu. Walaba newankubadde Ruto omulaba ng'akola akavuyo, but walaba foundation gye baatandikako abaana abavubuka ne bavaayo okwekalakaasa nga president ateeka kubaako waasaba okujjayo amagye, ne wabawo ekitongole kigaa nti tojja kukola ki, ye level of independence ey'ebitongole gye tuteekwa okuzimba nga twagala eggwanga. But because tuli mu mbeera akantu konna akagenda otuukawo, jjajja Besigye tumukwate, mumukwate, kate mumukwate. Bobi Wine afulumye, mumukwate, kale tumumukwate. Ng'ebitongole tebisobola kusalawo nsonga nkulu. Njagala nkugambe ebigambo bino. Bwe twatuyingira akaluka 2021, omukulu yakubibwa ebifaananyi eyali agenda okubeera leefali ng'ali mu State House. Nga buli ennaku 2 ekyeraliikiriza.
tetumanyi instructions ki zeyali afuna mu kaseera ako. But because Manja alina ekigambiro kyayogeddeko nti tukkiriza ne tugamba nti omulamuzi gwe bataddewo mu kifo tagenda kukola nga ali independent, nate ne tumala ne tumusuubiramu ekyamaanyi. Essuubi Lilian gye tuteekwa okuteeka mu bantu kwe kubagamba nti kati ensonga zammwe temuzikwasa bukwasa Kyagulanyi, temuzikwasa bukwasa Besigye, kubanga bano bantu bavaawo enkya bonna ne bavaawo, naye Uganda esigalawo. Bantu bangi abaagala okukozesa akalulu era state yagala keyambisa okukakozesa nga litmus paper mu kalulu ka 2026 ke tugendamu. Naye ffe tubasekeredde, tulina essuubi nti wagenda kubeerawo anaprise abantu beekolere ku nsonga zaabwe. Nakugamba wano bino byolaba bye tutambula national platform byebadde etambula byebayimiriza. Tetutambula kugamba bantu mbu kusuubiza bantu mbu tugenda kubazimbira wano oluguudo. Tetubisuubiza, tubagamba mubeere redde ensonga zammwe muzeekolereko, kubanga mu lutalo luneeno kigenda kutwetagisa ffenna okubaako kye tukola. Anti gogenda kulaba nga tugenda mu kalulu kubanga ebbugumu eribeerawo gwe tolowooza nti mu protest Mayanja yagenda okugendera. Kati tuga nti ne Lilian akaseera kokolako wano bw'obanga tokoze nga Arnold yali wano naye tukwagala mu field. Enteekateeka gye tuli okugamba abantu bwe twali e Busoga nti bwe buwulira nga waliwo Kampala eyina ekirimu tosigala mu bikajjo byo, nammwe mufulumaawo ekamulimu beeko kye mukola. Ne bwe twali mu Kalamoja obwavu bwe bubalumye obuyitirivu nabo twabagamba ne bw'olibanga tolidde kyaggulo n'olina akamulinga ekutta omuliro gwe toweeruna budde bwo neebaako kyokwata ojje, kubanga tumanyi n'akalu ke tugendamu era tugenda kusangayo byabakama oli gwe twasangayo. Naye tuteekwa okugendayo nga waliwo pulaani B. Era buno obulu bwogezaako okugamba owa by elections. Mwa Museveni ekisanja ekiwedde mu by elections bamukubanye mu by elections. Essaawa zino enziba jabbamu akalulu hybrid. Mutendera gwa waggulu nnyo n'enziba gye babbamu akalulu. Obutali bwenkanya kubanga bw'otunuulira district nga ey'Ekisolo ojja kugisanga nga nnene. Naye n'obudde bacandidates obubaweebwa okugezaako okunnyonnyola abantu aspirations zaabwe na biki bye bagenderera okubakiikirira nabwo obulaba nga tebuliiwo. Njagala osaasire kubanga we provided for an independent candidature. Nti Lilian akeera ku makya n'avaayo nga talina kibiina kya byabufuzi kyagwamu. Najja obwanna munigina. Tewaliwo kibiina kya byabufuzi kigenda kumuyambako. Kati omuntu ow'ekikula ng'ekyo bw'omuwa ennaku 6 asobola okutambula n'anyiya enjiri. Tasobola. Byo bye tuteekwa okwogerako Lilian. Obutali bwenkanya tebugenda kubeera mulimu gwange wokka kubwogerako. But ffenna tulina okubwogerako nti omuzannyo gwe tugenzeemu liifali bw'abadde ajja azze ayambadde omujoozi munda. Mwami Vianney neyanza njagala nsooke mpulireko ewa Mwami Mayanja. Mwami Mayanja, Mwami Vianney alina ensonga gy'akoonyeeko wano nga n'atera okuwunzika nti oluusi abantu bano bayingira mu kalulu naye nga n'akadde akabaweereddwa okutambuza message oba enjiri eno kugituusa ku muntu asembayo nga nako tekamala. Bino si kwekwasa bwekwasa. Amatu gange mpulidde ombuuza. Omwami Vianney agambye bw'abaseza abamu balawo okutandika okusera obudde ne bubakererako muki. Nze kyempulidde ekyo Lilian. Nze sigenda kutuula wano discussing a political contestation in a war. Tubeere systematic. Just olw'okuba amazzi gafaanana walagi
tetutagala nga tunywedde Lwenzori ne mugamba mbu tunywedde ki Lilian tuli ba mukisa kati tulina ebyokulabirako ebyobululu Viena akumenyedde America wala tubadde nga tulaba e Nairobi amine Kenya wano nga Uhuru Kenyatta yetwala nani amine Ruto nga yetwala n'Odinga abasajja bakubba enkuŋŋaana media ng'ekavalinga kyenkanyi okiwulira nga owulira ebiteeso ono aganze Kenya njagala gitambuza bwenti ono akugamba nze Kenya njagala gikwata bwenti ono ng'alina wirubaalo oli ng'alina ki kati kwata ekyo ekifaananyi okitunuuze wano oddemu ombuuza ekibuuzo kyo kwate tuli Kenya tuli mu Uganda saawa eno tuli mu Uganda kati bwe tuba tuli mu Uganda Lilian mu Uganda tetulina kalulu ka byabufuzi mu Luganda tubeera ku pilot study ya referendum ntegerekese era ekibuuzo kye watubuuzizza zinaagadde nkiddemu bwenti abavuganya gavumenti abagala okwata obuyinza balina okudesigninga akalulu akaabwe era ffe twakigezaako mu FDC 2016 nze n'emikwano gyange abamu twagamba wait a minute tetusobola genda mu muzanyo gwa President Museveni nga bwagutegese okiwulira tugusuubiriremu obwenkanya nga tetulina bituyambako naye ate tetulina walala we tugenda kudda newankubadde nga constitution etukkiriza bakuba kunoonya buyinza constitution etukkiriza amakuba amalala mayitirivu naye erisinga okubeera general acceptable kalulu kati ne tugamba tutandike okukyusa akalulu tutya enkola yawana eri nti Vianney bwaga nti njagala kwesimba ku bwa meeya buli muntu najja n'ebizibu bye tuba tumanya Vianney yakutte ssente olaba agenda kwesimbawo ffe ne tugamba nedda candidate ffe tuba tumuwa ssente wakiraba akalu ka 2016 Besigye abantu bamugulira amafuta kuba twagamba nti ono bw'aba tatambula kuba anyumirwa atambula kubanga anoonya bizibu byaffe abinogere eddagala naffe tumukwatireko tumugulira amafuta ow'ebitaano ow'olukumi kyagendera ddala abantu ne bamuwa n'emmere twategedde wagenze okuveeko abaalo okujja okutuuka eno entuŋŋamo n'abasirikale nga bakutawanya mu kkubo tewafunye woolya oli n'amuwa ekikajjo ono n'amuwa ensujju logika yali mu kintu ekyo omukazi n'akwata siringi ze 10 n'azijja ku kikondoolo n'azikuwa tayinza kumma kalulu opposition tuddeyo ku drawing board ba architecture wetuli mu script ya Museveni mwenyini tuzimbemu our ideal election nze nalaba abayizi be Sabia okiwulira oli nakyemalira we Sabia President Museveni amufuula kadoogo naye abaana bamutegekeramu akalulu okiwulira akalulu ne bakakuba ne bakeebalira ne beerangirira ne bakima n'obuyinza kwanga Lilian otunyumiza Electoral Commission ekulemberwa omulamuzi byabakama naye mabegakaawo tubadde ne debate ku kuligestalinga PFF natuga nti ekitongole ekiregulating ebibiina by'ebyobufuzi kibamye ekitongole ekyo kirina conduct gye kisuubira mu bibiina by'ebyobufuzi okiwulira kati bwe kyalabye mu primary za NRM nga candidate omu asimbiza abalonzi line abawa saketi z'omunnyo which is equivalent to voter bribery which could lead to analysis of a candidate kyakoze eki kati oli wano mbuuza abo opposition tukole tutya you see kino kyabadde kirabwa n'omuzibe sawulidde nako yadde omwogezi w'Electoral Commission ng'akondeminga National Resistance Movement olw'okuvulgarizinga akalulu kati tetukyalina budde bwa kulamentinga how do we beat them better nze njagala conference njagala retreat ne ba stakeholders mu opposition tukubaganye ebirowoozo tuleke Vianney Museveni tagenda kutegeka ku fair level ground no Museveni mubbi kubanga mukekinana kamutwala mu nsiko yena mu 13 tabanga ko na kalulu mu box
katoloza agenda tandika leero katolaba batugamba yadde bababye mubere baguminkiriza there is another election Museveni teyalinda Museveni teyakkiriza government ya kinana kulayira ekole yadde emyaka 2 oba kitegedde so Museveni yagunjawo akalulu akakaka namutuusa mu buyinza era kamutuusa we can lament about the cost ne kakola ki now dynamics zikyuse naye nange ngamba naffe tusobola okulitweetinga mu katini ne tutegeka akalulu akafa ate ne tukamukubiramu kyangu nnyo kubanga President Museveni takyalina legitimacy takyalina nsonga gyagamba bannayuganda ne bamukkiririzaamu katolaawo gwa partnership development model njagala okubajja mwanvu genza okwesanga yerabidde ali myaka 4 alese program n'asitula baminister bonna nalaba wekitiibwa Joseph Bugonga agenza okusomesa abantu partnership development mwenga naye Mukama Katonda ensene ine ttima maama yandibadde alina watudde ebintu abirabira ku TV Museveni tekimumalidde yabadde teso nagamba bwe munabba sente zino yasitudde emmotoka za miliyoni 600 zigende zikange abajega ku miliyoni 10 buli muluka nze sikyayagala muwerekeramu agaga bozi njagala mwe bavyani mujje tuteese vyani tusobola okusimbawo bakandidate 5 nenga twagala ku stretchinga ki mulabe tusobola okubanga twagenze ekisolo nga tetwagenze kuwangula by election yeyo passe kubanga anyway eri insignificant ku agenda ya opposition tubuzaayo omwaka gumu oba 2 tamu ekole ki egwe eyo by election yabadde opportunity for ku experimenting abutabo tuba tuzanya 2026 tewabaddewo yadde effort y'okugezaako okuconsultinga tibanange kubanga luli kibaddengawo bwe twali tugenda mu by election ya Brenda Nabukenya yali wa Democratic Party naye nga FDC a leader of opposition there was wide consultation and consensus was arrived at Brenda Nabukenya nafuuka opposition candidate buli party nezanya lolo gyesinga okutegeera aba FDC abaalina then a militaristic background ne bazanya ebyabannamagye aba DP abalina persuasive prowess ne bamatiza abantu okiwulira aba CP abalogo ne baloga opponent nabulwa ne kuba eri mutwalo kuba akalulu we won ne tukitwala ebusiya ne kitwala buli wamu how I wish ne ku kisolo twakozeemu kaali tujuzi nalabyeko gye n'omugisha muntu ngaze ku kitebe kya nupu ngaze okujjukira abaafa oyo military general business yesinga obukulu kubuuka mirambo kukulembera balamu ku lutabaalo olulala Lilian obuwanguzi bwa opposition si bwa kuwangula constituency omulamu atugambye tukwata tutya obuyinza nzaawo we discussingira okitegedde NRM ina majority ne teina buyinza oyinza okuba naawe tontegedde National Resistance Movement Organization yeina numbers mu house balina obuyinza kati tuwangula tutya obuyinza si constituency nyingi zolina no obuyinza ku dismantlinga opposition webanga yeina interests z'abantu ng'abantu batestinze General Kaguta Museveni family ne NRA for all these years kati nga yatambula lamenting am 40% a block 40% are not in the economy yeke nyini atambula iwako obujulizi nti banange nemereddwa automatically kitegeeza nti kati opposition yesuubiri abantu okwata ku Museveni biyewaniramu nti bimulemye. Now how are we organizing to be that is where we have a challenge. Nze abantu abamu tebantegera mbya bufuzi nja kufa ne kiza Besigye oyo niwe kinaba kineetaagisa okugwa akalulu kammwe kemututegekera newe naba ne mu 2026 ngenda kugwa
nti sijja kugenda mu kifo kye mbadde njagala okugendamu naye nja kuwangula olw'ensonga nti buli lwenzija mu kalulu nina ettaffaali lyengatta ku lutalo olw'okukwata obuyinza kwanza ye goolu ndabyeko bakansala nga bategeka kanso omuntu n'agamba tejja kutuula deputy RCC nga tejja kutuula deputy RCC temujja kutuulawo so bwalaba Mayanja nga ntimbye ebipande ebyokugenda mu kanso gye ndaga ntegeera manyi power dynamics. That is why obudde bwange obusingamu obungi nondobamu emitwe ng'ogwondo n'abalala ntwebuuza kati tutegeke mupango ki gwe tusuubira nti guyinza otutegula ne tukwata obuyinza ebyebifo binajja oluvannyuma. Ekibuuzo era ekyandeese ku sheeno nga ndina viga bwetu batubuuza kiki ekitulemesezza okukwata obuyinza. The following one, tuganya okwagringa ku strategy. Abasingamu obungi strategy tugisiroganiyalinze tuganya okugiriivinga. Tulina eyina okutuyingira etubukaale tugitambule efuuka ekitundutundu kya bulamu bwaffe nga bw'ogenda mu church oli mu kuimplementinga strategy ne bw'oba mu lodge ne bw'oba mu ssabo nga the back of your head oli mu kuimplementinga ki strategy. Bwe tunaamala okukkiriziganya ku strategy tetujja kuddamu kufuna conflict. Vianney taliddamu kulaba Mayanja wa PFF ng'omulabe. Era ffe abaamala edda okutamira eyo strategy kyova olaba nti njira nega nti yita Vianney bwe mba sinatuuka nkubirako kasimu comrade oliwa oba kitegedde because tumanyi twategeera omulabe twategeera bwatukuba ne twezimbira ekkuba erigenda okumunafuya kyekituleeta wano buli lunaku ate nga tetusasulwa. Ntegerekese. So tugenda kuwangula tutya tulina okwabandoninga akalulu akatutegekeddwa General Kaguta Museveni. Tutegeka akaffe naye nga kalulu. Nkusongedde living example Esabia kali kalulu naye nga kategekeddwa mu ngeri eri scientific nja kukozesa era bigambo bya government. It is high time the opposition think about a scientific election. Kankubuze Lilian. Nze siri mukulu nnyo mu opposition. Naye singa oleeta abakulu abansingako nobabuuza nti from 2006 to date waliwo ebintu ba observer bye batuyogedde kalulu kaffe nobabuuza what are the proposed solutions tewali ayina. For instance, voter apathy. Abalonzi bagenda bakola ki bibatama. Bani abatudde okudiscussinga kiva kuki tukikontrolinga tutya tukola biki okufuna different results. Buli kulonda numbers zikendeera abewandiisa beeyongera naye abalonda. That is one. Buli kaseera opposition enalemega twawangudde kubanga twagenza oyingira mu kalunga waliwo n'ebifo bye mutataddeeko bantu. The polling agents. Naye nga temwatadde district chairperson. Naye nga bagamba nti olw'okuba batadde district chairperson mu constituency T kijustifyinga Museveni okubanga ye president. It's wrong. But what is our response? What is our response? President Biden abadde afuga America naye nga talina numbers. Nga opposition emusinga ki? Singa numbers. So tukoze tutyo okubanga n'obwo obutonotono tusobola obwaddesinga ne tugaa nti this time around bwe twagenza okujja mu 2026 the opposition had candidates all across. I don't mind oba banupu oba bajema oba ba CP. But what I want sikyayagala wa NRM kugenda unopposed. Kubanga wagenda unopposed kitegeeza nti kwayo platform tetufunye opposition message egenda mu bantu baffe message of liberation. Ngono wakugambe kubanga nange Vianney lumu nayombako. Nga ne Kyagulanyi atambule. But what is the message? Onyambye nnyo leero. Ate olina kye weerabidde. Era nga neebuuza lwaki zibeera procession.
bono oyagala basimbule Kamuli nga bajja Kampala tukwate obuyinza balina osooka okukola training twakiraba ne Nomani oyo nga tugenze Bujumbura once upon a time nagenda mbuza Nomani abantu beno olw'okuba badduka nnyo ng'abakadde abakyala n'abavubuka bano bagenda bano badda bakeera ku joginga naye batuuka wali road blocker we bakolera physical nenga wayita weeks 2 government ne bagitegula strategy weziri kati bano badde nga tulaba Kyagulanyi emya ku motoka fa batabitegeera nga tuyomba kumba badde nga amwegeze emera olabya abakadde ba Gomesi nga babugumamu balinda ki balinda sigino eyo strategy ekola era by the way twali strategy ekola mfe kyogenda tuyombere mwanyi nga bazitwala abantu mubagambe nti ab'ekatosi bwe muwulira ab'e Wantoni nga batandise mutambule nga mujja muti ate polisi nebayamba olumwe bazibira amakubo ne muyomba ne babalaga alternative path kubanga banaaba bagala enguudo kwolo zino ze bagenda osooka okugala ze balima naye kyembadde njagala okwongerezaako ku mukulu wange Mayanja nti senga Bobi Wine bw'abeera e Kamuli Dr. Kizza Besigye n'abeera Embalala Guligore Mugisha naye n'abaako w'abeera ne tukiipinga ng'oli alina baagira eno baagira kati tutandise otegeka akalulu ka opposition akatwala obuyinza eyo proposal gy'oyogerako si message nga gwe byobadde otutwalamu kati tuta eno opposition erina okufuna a total mindset shift okulwanagana mu bibiina by'ebyobufuzi kunaabatuusako ekyo kye mwagala okuli munda internal politics mu bibiina bino by'ebyobufuzi olaba ne muggulu waliyo entalo kansooke ntandike ne mukulu Vianney obwo okuubagana okwo kujja kubeerawo ne National Unity Platform bwe yali etandikibwawo ebyo nze nabyogera nti bijja kubeerawo era mulimu ebintu ebituukawo nga seewuunya nnyo kubanga ne mu family mwe tuva ojja kusanga nga senga w'egindi ne taata w'egindi nga tebakwatagana ekyo kya buntu but as far as ekisinga okuba ekikulu nti ebibiina biteekwa okubeera ne a good system okulaba nga bisobola okuresolvinga the internal contradictions kubanga zo zijja kubeerawo mu mbeera naye tuteekwa okubeeramu embeera ekisajja kikulu era kino nkiweereza ebibiina by'obufuzi nti Vianney bw'akeera ku makya n'asobya tekibeera nti ateekwa okusuulibwa mu muliro waliwo mistakes ze tukola mu buntu nga ze ezimu zeetaaga okusonyiibwa nze ntera nnyo okugamba abantu nti waliyo abantu babika bibiri abakolera mu M7 waliwo akolera mu M7 ng'amanyi nti akolera mwami Museveni ne wabaawo akolera mwami Museveni nga takimanyi nti akolera mwami Museveni ebinzisaayo nendaba programu eno ku YouTube kwe kunoonya mu bigambo byange wawe namukoledde nga totegedde kubanga olulimi luno bwe luba lutambula waliwo bye twogera ebibanga tebiyinza kubanga byongerako njagala kuwako ekyokulabirako ntera nnyo gamba abantu nti mu 2021 ne mu 2020 engeri gye waaliwo political contestation abamu nga bagamba Dr. Kanu Kizza Besigye ajja mu kalulu abalala nga bagamba tajja abamu muffe nze nganze nakozesaako forums radio ez'enjawulo nga ngezaako okudown playing omulimu gwakoze naye bwe naddayo ne neetuuza nze nzekka nedabanga mu kaseera ako nali nkoledde mwami Museveni kyeŋŋamba n'abavubuka abamu nti bw'olumba mayanja oteeka okwebuuza nti mu kaseera ako okolera ani kino kijja kutuyamba okwandolinga ebyo bye tutakkaanyaako kubanga bye tutakkaanyaako bijja kubeerawo kubanga ne mu ggulu okubeerawo kwa sitaani okujja ne Katonda baali wamu nga bakwatagana but because balina ebyabaawula ne baawukana ekyo kyongera okukulaga
nti wagenda kubeerawo okusoomoozebwa nekye tuteeka okusimbako nnyo essiraffe nga bakulembeze naddala bakama baffe abakulembera ebibiina ebyenjawulo kwe kuba ne mekanizimu ennungi eyinza okuteekawo obwenkanya n'okubeeramu embeera y'ekisajja kikulu nti bwe tukeera ku makya wano ne tusalawo abangi ne basalawo okubaako kye bakola naye n'abati ne tutunula mu proposal zaabwe ne tugamba kaki ke tuyinza okuteekamu decision eno n'ebeera hybrid kubanga oyinza okusanga nga Mayanja alina proposal naye nga Vianney ne Lilian bo balina gye bakkaanyaako naye Lilian ne Vianney okubeera nga bangi tekijjaawo argument ya Mayanja nti wateekwa okubeerawo bye tuteeka abangi okukkiriza okwerekereza noli bwe tuyinza oga nti enamba entini kino kyalabikibwa mu palamenti bwe baali bakola bajeti eno gye tuli okutambulirako bakkaanya ne bagamba nti bajeti katugikole bwe bati naye because waliwo alina obuyinza kubanga ne bali eri bangi mu namba naye nabo obuyinza tebabuyina obubonero obwo bwalabika wakati nga bamaze okubaga nti bye mwakola bifu muddeeyo mu bitereezi bati ng'omuntu omu naye nga mukambwe ekyo kyongera okukulaga nti bangi tebalina buyinza ekisinga okubeera ekibi nti Lilian talina buyinza naye takkiriza nti talina buyinza Mayanja atalina buyinza ngakkiriza nti sirina buyinza naye nnwana okulaba ng'obuyinza we buli bwe tuteekwate ffenna okwongera n'okuwagira tukkanya tusobola okukolera wamu kubanga bwe tuba nga ggolo gye tuliko njagala nkubuulire bw'ogenda nga weetegereza ebintu bino omulaba ali omu oba oyagala oba toyagala yeeyubula bweyubuzi mu mbeera emu oba endala naye ate mulinga abamuvaako nga mwetunuulira mmwe mwekka mwekka obwanga mubwetunuuliza anti awo kyekibi ekyo nzikaanya nti sometimes tukola ebitajjansa ffe ng'abakulembeze across oba wa munuupu ojja kusangayo bali ne mu PFF ne mu FDC bwena ojja kusangayo neffe kye tugamba era nzikanya ne Mayanja nti bakama baffe balina okwembulesinga enkola eya retreat bagendeko mu kasaka tugende tuweke ensonga zetwogera tujje buli omu aweeyo ekirowoozo kye ebirowoozo binaasisinkanira tujja kufunamu ekisinga amakulu era kye tujja okutambulirako ne bakuli bakwe kusalawo nga kwe kuvudde eri nga tugamba nti akalo tetukagendamu naye bwe tukagendamu oba tukakyankalanye tujja kukakyankalanya oba nga bagenda tukagendemu naye tukagendemu n'ebintu bino eno mu kalulu akaggwa bye tutaakola era tujja kukagendamu ne wajja kubeerawo ekikulu kya byonna kwe kunoonya meeting point ffenna kye tuyinza okukkaanyaako saagalaga nti byonna tujja kubikkaanyaako kubanga ffe tuli bantu ne bookera ku makya n'ozaala abalongo babiri tebalowooza kyekimu naye nga baafuluma ku mulundi gwe gumu Yesu yalina ekibiina ky'abantu 14 yaggwa bitya 14 nga babeera n'omuntu asobola ozuukusa omufu Juda Isikarioti agatutunyumiza so eky'abantu obutakkaanya it is given ate wane Katonda yatonda Setaani yamulemera yakkaanya naye Mayanja ebibiina bino eby'ebyobufuzi binaasobola okubatuusa ku buwanguzi bwemuluubirira ansa eriye ne saagala olowooze nti bwe tabeera ye 2026 ng'olwo tuba tulemeddwa ebibiina by'ebyobufuzi bikoze omulimu munene kubanga eno Uganda baagijjako spaces abantu gye bandibadde bategeerera bino nga tebali mu bibiina byabufuzi twandibadde tubisomako ku ssomero baabijjayo okitegeera twandibadde tubisanga mu zi cooperative unions zaffe kubanga ebyobufuzi byanfuna ate ebyenfuna yali business as ki cooperative movement ne bagijjawo kati ebibiina by'ebyobufuzi nakano koolaba kaliwo tulina kubikubira mu ngalo n'ekyo tekitegeeza nti tebirina kusoomoozebwa
nze ndowooza nti tuludde okufunayo akasaka we tugenda tufune national consensus ku kizibu kyaffe. Era yali Besigye oyo eyalina ekitundu ekisinde kye bayita PFT. Mu PFT ne be yali akuŋŋaanye nabo nga bo baga nti bino bye bizibu bya Uganda. Tusobola okubinogera eddagala erifaanana bwe riti. Eddagala lino tusobola okuliteeka mu nkola mu budde bwe buti. Bwe tumala okuteeka bino mu nkola bituteeka ku mutendera guno era obulamu bunaaba bwe buti. Tewannabaawo political formation yonna ekola ekyo okujjako PFT. Not PFF but the PFT. People's Front for Transition. It defined the crisis, it proposed the solutions, it offered a time frame and it concluded the transition. Okitegeera. Kati olwaleero ebibiina by'ebyobufuzi nga Jema ne bwe tuggalawo abalala tekisobola mu bbanga erisigaddeyo kuzimba capacity esobola kwaŋŋanga General Yoweri Kaguta Museveni. I don't even want to say NRM kuba teriiwo. Jema tesobola kuzimba capacity kuvuganya na NRA ne General Yoweri Kaguta Museveni abalina state because this is a race against the state. Naye bakola kye saawa zino gwe balaba batambula bagezaako okubuildinga za alliance newankubadde nga ne national Alliance for National Transformation ne National Interplatform eyo nabo tebaliyo because lwaki minokolayo eri bagiyita Alliance for National. Yes. Are they building alliances? This one is a national interplatform. Structure building. This is a national interplatform. Is it uniting the actors? This is the conversation the opposition must retreat and discuss. Fedda we twabeerera nga tukulembera opposition. Buli kaseera wabeerangawo effort ey'okwetaba awamu most especially ku zi campaigns. Whenever NEC we yatulanga nega abanange waliwo emiwendo gyekanamye kati tukole tutya tutekewo walk to work protests nti government ewanise amafuta omusolo mwingi ku mafuta naye tugakuba tutya egase tutte demand tupakinge emmotoka tutambuze ebigere tetwakeeranga nca ku nguudo twamalanga emyezi nga tuconsulting aba partners be off the scene. Wakiwulira kyovala bwe twajjanga ku nguudo nga n'abajema bafuna engeri gye bacontributinga nga n'abadippi bafuna engeri gye era omuntu omu yabuuzanga lwaki lukyamuzi taggwa mu bintu bya Besigye ng'alina ekibiina ekikye. No, there was a deliberate effort okumutuukirira okumubuulira kye tufumbye kigenda kuzimba kitya amaanyi g'abantu okuresistinga bwe tukisustaininga kitegula kitya naye n'alabawo opportunity neyeegattako. Ekyo nakyo kyaweddewo kwegamba bw'otunuulira President Museveni ayongeddemu obukujjukujju mu ku dismantlinga drivers ne pillars ezimuggyako obuyinza. Ekimu ku kyo ye unity of the resistors. Akikoze deliberately okutuyuzaayuza. Ekinnuma nti twakiriorayizinga dda Besigye yakitugamba kwaffe twali tetunabitegeera nga tulowooza DP Malala. Besigye n'atugamba nti n'ekyammwe nakyo baakigula. Amuliyati gwe baayetanga Besigye boy n'akerenca n'abuuza Besigye by the way wali luddawa nga tukiwandiisa. Naye n'asigalanga nti akyavuganya Museveni and we continue to give him audience. Era mwe mumuyita wano muga nti omukulembeze w'ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya eki. Do you get my logic? So nga Museveni ayongera obukodyo bw'okutuyuzaayuza ffe tuleeta bukodyo ki okwegatta awamu okukolera awamu okuyiiyiza awamu nga ne bwe tuba tusobola okukkiriziganya nti buli omu mu spaces ez'enjawulo vyani kyabadde aga nti Besigye bw'aba Kyagulanyi bw'aba yabadde buyukwe
Kabuleta lwaki kale teyayiseeko mu kagugube. Yandiseeko mu kagugube. Okitegedde? Mugisha muntu wandiseeko entungamo on the same day. Oba bakukkiriza oba tebakoze eki? Bwe tunaakyusa mindset nga tugenda mu kalulu. Era nze ebimu ku binnenyeza Besigye 2016 fe kintu twali tukipise gavumenti yali erangirirwa na Kivu. Ku nomination day kalulu kali kaggwa. Okiwulira? Ate munange ye Museveni abimanyi kyova olaba. Candidate oyo aliko ekyo. Kyagulanye ennume y'ekigo bagimutegulira wali nga yakeewandiisa. Because bo baali bategedde intelligence ale baga nti president wuya afuluma. Bano ne bamukebererawo mugamba okujja naye kimanyi nti ffe tugulina. Net tewaliyo tetulina ba analysts. AFDC jolawe yabeeranga etabu. Yayinanga omukazi Omuyisirayiri. Ng'atuula mu office ya Secretary General nga lisaacha. Oyo yafuula FDC okubeera etabu. Bane the think tankers ebibiina zino ziriwa? Nti Museveni aleese politics w'emmwanyi. Ekwata ku bantu 8 ku 100. What an opportunity Museveni omutwala mu unfavorable ground tumumegereyo ekigo. Naye nga mwina ababaka mu parliament Nupe ina 5, FDC 35, PPP inomu ne Jema n'abalala. Apex bill bagiteeka ku agenda sometime back. Nga area of interest Uganda Coffee Development Authority. Kati statistics aliwa informing the direction of the opposition nga ne objective kukwata buyinza. Tewali. Lwaki nti ababirina bino tetuwulirizibwa. Nayanza nnyo Mwayimanja dazekera omwamiviane. Kati nnyo bwe tubanga ekisibyo Mwai Museveni ntera nnyo okugamba abantu nti Mwai Museveni bwebeera nnyumba ali mu ddiiro. Kisinge takyebakayo. Takyebakayo. Tumutuusizeeyo natwamugjayo. Ali mu ddiiro awo ku mulyango saawa yonna ng'akola ki? Ng'afuluma. Awo njagalira okubuuza Mwami Vianney. Mugenda kukola mutya okuzza emitima gy'abantu? Tulina okuggyawo basajja fuba. Amaanyi ameemanye. Ne tukeera ku makya. Kiki kye tugambye? Nti bwe tutuula, we tutegeerera n'obuzibu nidi bwesanga. Nidi ejja kugamba nti it is about resources. Bwe zibeera resources, ekibiina kya FDC oba kya National Unity Platform muli willing kuofalinga mmeka. Kubanga ne bwe mubanga mukola financial settlement season eno. Ekibiina ky'ebyobufuzi kisobola donation. The accounting officer agiteekamu nga donation. Bwe tubanga tugambye nti nga omukulu bw'agambye nti ono agambye nti obuzibu bwenna bwa resources. Bana balina resources, are you willing okuwaako ku ka resources ne kaba katini? Bw'aba agenze mu bantu tusobola okukola ambulere nnene ne tugamba nti ono anasigala mu kagugube abantu abali ababoda banasonda amafuta ne baneeno tulina okukola omulimu guno eno nga ne struggle tugisembeza abantu baji owning n'ebino ebyabasajja fuba nti nze bw'atabanze byebigenda okulemesa mwene embeera era bwe tuli bate tukoze kye tulina kukola mu budde buneeno tujja kwesanga Mwai Museveni ali ku mulyango ate ogujumuzaayo mu kisenge gye twamujja. Awo wenyini weesabira obubaka bw'obusiibula. Obubaka bwange obusembayo njagala okutegeeza abantu nti mwagale nnyo ebyobufuzi. Temukoowa byabufuzi nga baale baagala okubakwesa ebyobufuzi. Ate ebyobufuzi tebabalimba nti birina kubeeramu bamayanja bokka abaasoma. Tebabalimba nammwe ababoda musobola okubeera mu byobufuzi kubanga ebyobufuzi bye bisalawo kiki mugenda okulya bye bisalawo oba abaana bo baligenda ku ssomero oba tebajja kugenda. Kye tukunga ekintu kimu bantu bonna bajje beetabe mu byobufuzi oba wa boda oba atunda buwowoolo oba atunda mmira oba atunda kayaga mwena mujje
mutule n'abaana b'amasuuti mubachallenge ng'ensi etambula engedda mu maaso. Yaziza Mwami Vianney. Mwemanja asaba obubaka bw'obuzibu. Teweerabira ne baneena bakolera ku radio wano ekiro ababeera ku Serena abo nabo tubeetaaga muno. Kubanga nakugamba mu lutalo olumu abantu bano twabakozesanga okugenda okubega eri gundi. Abantu abeera mu gavumenti bwe bakoowa ennyo kati nga bavudde mu maofiisi wasibye okuba abantu balina be basisinkana bano bolaba ku ki nabo twabakuwa era kati kankubuulire olwakubanga oli muwala muto tewategeera ku lwadde bwa nkumuunyi abaatamuzanga obulwadde bwa nkumuunyi balinga abakazi Mwami Vianney Mwemanja asaba obubaka obusibula naye tewerabire okukoona ku bakulembeze ab'ekiboggwe abali ku luvuganya gavumenti ab'ekiboggwe mu kisaawe President Museveni yatugamba ddamu ab'opposition boogera nnyo oluzungu bagezi nnyo ye ayagala ab'NRM abeebafu kasita tubazuukusa ne balonda nti emwanyi zigende mu ministry kati awo ab'opposition nja kubasonyiwa. But this is what I wanted to say. Mudakiika nsanyuse nti watandise ovaayo amaloboozi aga discussing a strategy. Bijirwa atambula agamba nti tewaliyo kibiina kya byabufuzi kiri ku ludda luvuganya kigenda kuzimba amaanyi Uganda yonna. Okiwulira? Ekibiina kizimbe we kirina comparative advantage. Ye nakitaginga ku tribe. Naye ffe nze atudde wano twali twatuula ddako nga babijirwa tebannajja nga tugamba nti kubanga ffe twalina strategy egamba nti can we attempt okugatta opposition strategically nga tweyambisa democratic methods oba ntegeera atuga nti bwe twagala ba president buli kibiina kireete candidate tuteekewo electoral commission ya opposition va kubiri ebyaba abakama electoral commission ene tutegekera akalulu ate nga tugenda kakuba ebyaddala ojja kukamawo nga Kyagulanyi flaga bearer naye bwe tumaliriza okuba nti Kyagulanyi flaga bearer nandala amuvuganyiza oba Lukwago oba Semuju oba Kabuleeto oba abalala tubakozesa ki tuba reserving ife bagende mu parliament. Okitegedde but my frustration is ezo strategy bwe twaziwandiika ne tuzikubaganyako n'abantu abakulu nga gye n'omuntu n'abalala bamabike ne baani ne tuzituuliza ne press conference amawulire ntugayita tewabanga yatukubira simu nti owa ebiri bye mwali mwogerako mujje twongere tubyogereko. So nze ndowooza nti obuyinza bukwatibwa abateekateeka. Abateekateeka tebeebaka. General Kaguta Museveni ayingira mu buliri bwe ku ssaawa 10 ez'okumakya nga amaze okusisinkana akulira amagye akulira obukesi akulira prison akulira neki nga bateesezza butya bwe baba bongerayo obufuzi bwabwe enkeera aba opposition ke kaseera tugendeko mu retreat ba strategy weziri tactics tuzirina but okuyombagana kw'abakulu waggulu kususse wekwandibadde kukoma abalungi abatulaba mwebale nnyo okutugoberera neyazege Mwami Mayanja weewaawo ne Mwami Vianney mwebale akadde ke muwaddeyo ndowooza ne tugenda kubanga tusookawo ndakwebaza Mwesige Joram Serugo Ronald mwebale nnyo okubanga mulaba Muhwezi Rogers naye webale nnyo okubanga olaba agambye atulabira mu Democratic Republic of Congo yasinzidde okubanga atulaba webale nnyo webalire ddala ate kubeerako nga naawe olaba nammwe mwenna ababaddeko Mwesige agambye the NRM didn't turn up. Okay. Era munaita tasobodde kubanga atwegatako. Mulwadde muyi. No. Oyo tusabe twamutuma muko. Era asaba beyasobya musaasirira bamusonyiwe. Okay. Obubaka butuuse era nga ngenda kubanga nsibulira wano. Timu gye nkoze nayo Mwami Ali alibawa webale nnyo omulimu gw'ettendo gw'okoze. Wano sigenda kubanga nsukkawo njagala kubagaliza ekiro ekirungi tusinkana omulundi ogujja programming yaffe ekyagenda mu maaso bwanga wanene no tobusobwa olunaku olw'enkya tosobwa First Nation tosubwa Interface tosubwa interface sigenda kubeerayo ne tusubwa political dice but anyway wano tetugenda kubeera nga tusukkawo mbagaliza ekiro ekirungi mweraba.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.